Mu lutuula lw'akabondo k'ababaka ba NRM oluyitiddwa ekipayopayo mu makago gwa Pulezidenti Entebbe olwaleero, ababaka gye basinkanidde okusalawo okuwagira ekya gavumenti okusindika amagye mu ggwanga lya South Sudan okuzza emirembe oluvannyuma lw'obutabanguko obwabaluseewo ku ntandikwa ya wiiki eno. Bw'abadde awayamu ne bannamawulire ku Paalamenti akawungeezi ka leero, Nampala wa gavumenti Den Samson Obua ategeezezza nti Pulezidenti asobodde okubamatiza ku bwetaavu obw'okusindika amagye South Sudan. To support the deployment of the UPDF in South Sudan as a necessary intervention for peace enforcement to protect lives, restore stability, and prevent further escalation of conflict. Alambise nti bataganjudde ssemateeka ne bakakasa nti akkiriza bulungi gavumenti okusindika amagye ebweru n'esaba olukusa oluvannyuma kasita kibanga ekikwekweto kyakuzza mirembe. You do not require prior. You can deploy and come for parliamentary approval retrospectively. Obua ategeezezza nti ekisigadde kwe kuwandiikira minisita w'ebyokwerinda ayanje ekiteeso mu Paalamenti ekisaba olukusa lw'ababaka okutwala amagye g'eggwanga ebweru. I am going to extract this motion and write to both the Minister of Defence and Veteran Affairs and the Attorney General. Wabula era kitegeerekese nti Pulezidenti Museveni era ssentebe wa NRM asinzidde mu lukiiko luno n'awakanya ebyavudde mu kalulu k'e Kawempe. Ababaka abeetabye mu lukiiko luno bagamba nti Pulezidenti ategeezezza nti baakugenda mu kooti okuwakanya obuwanguzi bwa munne NUP Erias Luyimbazi Nalukoola. Pulezidenti atugambye ku kalulu k'e Kawempe natunonyola nti ebivudde mu kalulu ak'e Kawempe tabimatidde. Pulezidenti agambye nti tabadde mumativu ekyabadde Kawempe. Yamaliriza ng'agamba nti akalulu tekagenze bulungi n'olwekyo ensonga zijja kumalirizibwa mu kooti. Bategeezezza nga Pulezidenti bwe yeekookodde obubbi bw'obulolo obwakoleddwa ab'oludda oluwabula gavumenti, bw'agambye nti ne bannakibiina kya NRM baabwenyigiddemu mu ngeri ey'okwesasuza. Agambye nti ripoota ezisoose zimulaga nti aba opposition babbye akalulu. Wabula yafunye ne ripooti nti n'abaffe bagezezaako nabo ballot staffing. Naye Pulezidenti atugambye kino akirabye ate yenga omukulu agenda kutula wansi alabe ensonga ze. Kyokka ababaka bategeezezza nti Pulezidenti anenyeza ab'ebyokwerinda nti nabo baliko ensobi ze baakoze ezalemeseza munna NRM. Pulezidenti akigambye nti yes, ne security nayo ebadde eyinamu some problems. Yavumiridde ekya violence gye yarabye mu kalulu. Kati kitegeerekese nti ssaabawandiisi wa NRM Richard Twodwonga alagiddwa okulangirira ekiddako olunaku olw'enkya. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.